n'abalala bangi nnyo mu nkambi endala gye bali okuba nti bakutuusaako ebigenda maaso mu bitundu ebyo. Mu kadde kano njagala kubanga obaoliawo nsooka kubanga nkutwalako mu bitundu eby'ekawempe eyo twagala kubanga tulakukubagiza National Unity Platform olunaku olw'eggulo bali 11 ng'oggulako emisango egimu ku egyo egy'okubanga abaetaba mu nkuŋŋaana ezitalina kubanga zikolebwa abantu ba bulijjo baleeteddwa mu kkooti wali e Kanyanya era ne tulaba obaoliawo omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform nga ye leader opposition bakulemeramu oludda oluvuganya Yoel Ssennyonyi yabaddeyo naye nga ensonga zeekwatiddemu olw'okuba nti obaoliawo bannamateeka bangi n'ebyobufuzi bangi kati bali mu kunoonya kalulu akati y'omu ku abo babadde ku ttiimu ey'okulaba nga asaba okweyimirirwa kwa bano okwabadde Wayusa Mufumbiro mu myuka we nga omwogezi w'ekibiina n'abalala bangi nga Bobby Giant. So muko ebyasinze okuba nga tebiwa kifaananyi kituufu kyekyokuba nti omwana obubuwala yali ayesimbewo mu kifo ekimukko wano mu kibuga Kampala Sauda Madada mumujjukira we Futu Soja yaleeteddwa nga ali mu mbeera eyeraliikiriza, embeera yenyisa emitima, embeera ebuze ebibuuzo eriko abo bekikwatako okuba nti ddala ddi ffe tetubeeramu ak'obuntu kali newankubadde oba oteekesa amateeka mu nkola newankubadde nga oba okola omulimu gwo nga tumanyi nti waliwo n'abantu betwakalabako emabegakaawo wakiri badde bafuna obujjanjabi naye nga bali ku mpingu kati bannakibiina kya NUP naddala bannamateeka abo beemulugunyiza nga bagamba nti bamaze ebbanga nga basaba abantu bano babeere nga beeyimirirwa n'okusaba babeere nga bafuna obujjanjabi naye nga bafuira ndiga mulerera kyawaliza n'omulamuzi okuba nti wakiri yeetuukirayo n'agagalabeko embeera Sauda Madada gy'alimu era okukakkana nga akkiriza nti munnange yeetaaga okuba nga afuna obujjanjabi era kyagenza okuba nga kijjanga mukazi wattu atandise okuba nga atanaka omusaayi kyendowooza nti waliwo olwotuuka nga cautious ak'obuntu kali kajja noga nti kasijja kukosa ku namula yange katulabe ku ebyo. It's political persecution, not prosecution. Your Honor, I find it exotic because the word misleading has been used by the state. But now, state is saying that is unpalatable language and all of that. State says we are referring to them as fraudsters and so on. None of us has done so. If it's their admission that they are fraudsters, I have no control over that. But Your Honor, the point I was making, state did say that most of the accused persons hold high positions in the National Unity Platform. That's not true, Your Honor. That's misleading. The only person who holds, in fact, a deputorial position in NUP is A8, who is the deputy spokesperson of the National Unity Platform. So I don't know where state gets that from, that most of these accused persons hold high positions in NUP. Your Honor, away from this, I'm a spokesperson of NUP. I don't know about any of these other accused persons holding a high position, as has been alleged
by state, and that's what I'm calling. Okay, webityo byabadde tulaba naye kirungi nti omulamuzi yayingidde mu nteekateeka era n'alagira Sauda Madada atwalibwe afune obujjanjabi era n'atwalibwa mu ambulance embeera twagirabyeko. So byebyo byabaddeyo. So mu nteekateeka yemu nzikiza bukkiriza mbeere nga neeyunga ku Muganda Ronald